Alright, mukutu oli ku Tree Stock YouTube channel kwoli kwogenda maaso n'okuba nti ofuna every trending story oba latest update eziba ziguddewo wano ku ba celebrities baffe. So kyolina okukola kugenda maaso n'okuba nti okona akapesa ka subscribe, n'okona n'akapesa ka like, then n'okona n'akapesa ka notification, n'oso okuba nti ofuna every trending story eziba ziguddewo oba eziba zikwatagana ku ba celebrities baffe. Recently Pastor Bujingo yagenda n'avaayo n'atabukira bonna bagenda maaso n'okuba nti bamubanja embaga ye ne Susan Makula. Yavuddeyo n'abategeeza bannyabo ne bassebo abamupeeka embaga oba abagala akube Susan Makula embaga akaseera mwe mukyagalira. N'abagamba nti munetako katijjo. Nze abagenyi abanajja ku mbaga yange mbamanyi, abagenyi abantu abanampa ebyuma eby'embaga yange mbamanyi. So bannayuganda munzigyeko akatijjo. Embaga yange ne Susan Makula yo egenda kubawo era egenda kujja. Naye temugimpeeka nnyo, temunetako katijjo na kajanja. Si mmwe abampasiza omukazi. Jjukira, Pastor Bujingo ono tannaba kuba nti ate ayawukana ne mukyala we Teddy. Teddy Naluswa tebannaba kwawukana mu mateeka kubanga Pastor Bujingo ono yasaba Teddy divorce, wabula Teddy yagaana okumuwa divorce mu butongole era mu mateeka akyali mukyala we ow'empeta kubanga yamukuba mpeta. Pastor Bujingo yayawukana ne Teddy nga ye omuntu, wabula ayagala kuba nti ate akuba Susan Makula embaga ye gy'agambye egenda okuba ey'ebyafaayo, naye agambe bannayuganda okumuggyako akatijjo. Embaga ye ne Susan Makula egenda kubaayo. Buli muntu yenna atali muyite togenda kusaalimbira ku mbaga ye, era abantu banaawa kaadi abamanyi mu mutwe, n'omuwendo gw'abantu abagenda okwatendinga embaga ye nago agumanyi mu mutwe. Gwe wenna ayeesunga okujja ku mbaga nga tolina kirabo totawaana, takwagalayo. Ayagala omuntu yenna anajja ku mbaga ye ng'alina ekirabo, ayagala omuntu yenna anajja ku mbaga ye ng'oli muyite, ate mugenda kuba babale. So agaye bannayuganda okumuggyako akatijjo. Nayongera okususuuta mukyala we Susan Makula nga bw'amwagala ennyo. So Pastor Bujingo yenze enteekateeka z'embaga ye ziri mu jjiya oba zigenda kuba nti ate agenda kuba nti ate azibabulira mu maaso nga bwe yategeezezza. Updates embale njagala okuba nti ate mbatuusako mu kaseera kano. Oli ku Tree Stock YouTube channel kwoli, genda maaso n'okuba nti oyongera otufollowinga, ssaako n'okuba nti oyongera okutugoberera buli mboozi gye tuba tukuteereddeyo, osobola okuba nti ate obeera mu kumanya nayo. Mubeere bulungi, mweraba.